okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wammwe. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Mwebale ddala waliwo abasajja bakunya abaana baabwe balikozi mwebale. Katonda waliwo byakoze mu bulamu bwo. Abantu bangi balina ensimbi tebasobodde okuweerera baki. Ensimbi yo kandi bakola okuti Mukama yebazibwa. Mukama yebazibwa Katonda. Ng'amawanga Mukama gatukkiriza kubanga mukulu Katonda agenda okukola ki okusaba olina omukulu Katonda agenda okusaba kwange yakafula kunimba. Omwali emisota egy'omuliro n'enjaba ez'omusalwa n'ettaka eriri mu ennyonta awatali. Mukama yeebazibwe church. Nze mbula bajjajjaabo gye batamanyanga akutowaze akukebe ng'omukono gwange yebinfunidde obugagga buno, naye onojjukiranga Mukama pisegende era tugenda kukungula naye tubale tusaba tukungulireko ebbaasa zikyaliwo wanene watikya Saara agyetaaga weri. Era ente ezo n'embuzi zo nga nze ngazaaze n'effeeza yo ne zaabu yo nga byaze, kale omutima gwo naye mwesige Katonda. Mwaliwo olunyiriri awo wagamba nti bwe munaaba n'okukkiriza okutono muliragira olusozi ne lusigulibwa ne lusuulibwa awalala. That is faith. Therefore, don't lose hope, whether in mathematics, whether in science, whether in English, whether in social studies. Never lose hope. If you want a first grade, have that hope. The God who can help you to get that first grade is the one we are praying now. Hallelujah. Oyo Katonda ayinza okuyambako okuwa first grade oyo gwe tuli mu kusaba kakati. Hallelujah. Hallelujah. Temugwamu make. Waliwo aweddemu amaanyi, waliwo aweddemu essuubi, mubulizi wange manya akikoze. Tya Mukama bakakubireko mu ngalo. Katulina kutunuulira Katonda, totunuulira edimansita, totunuulira omusomesa ogwawo bakugize eki ate awo webinyumira bannange, kubanga abaana bagamba ensimbi zibeerawo n'ebirala naye n'otuuka mu kiseera nga weetaaga Katonda. Oyo yagamba nti siikulekenga so siikwabulire. Abazadde mujjukira, abazadde abaami bamanyi okudduka obuvunaanyizibwa. Nze Kayira Tom, omukulu w'essomero Kisowera Primary School. Olwaleero tubadde n'okubasabira nga tubawayo mu maaso ga Mukama mu ngeri y'enjawulo, kubanga bulijjo tukikola ekyokusaba n'okubasabira bulijjo tukikola. Naye batesiteese ntya
abaana tubasomesezza bulungi, buli kyetaagisa okusomesebwa tukikutteko era tebalina kibajjulira. Kati right now ne revision tumumaliriza era nga tumanyi nti zinaagenda okutuuka ennaku ezo nga ne revision naye tumugyeko engalo, nga ne revision tumugyeko engalo nga batandise kokalakoka kwetekeratekera. Tulina abaana 75 etwali gyesalinga omwaka guno era nga tusuubira nti fasibwe zigenda kubeera nyingi okusingako buli mwaka. Tandike nze Drasi Isaac funyo okubeerawo olwaleero nga tusabira abakandidesi baffe aba Kisowera Primary School wano mu Kisowera mu town. Musanyufu nnyo ku lw'enteekateeka eno essomero gyetadde okusabira aba P7 n'abazadde bazze mu bungi era ne musanyufu abayizi bali redde nnyo, ne musanyufu lwa confidence y'abayizi era abazadde kintu kikulu nnyo okuteekateeka omwana n'atula bubuuzo nga yina confidence eyo. Era mbasaba abazadde mu kaseera kano katono nnyo twongere kubasabira. Naku ntono nga 8 naku za mwezi 8 na 9 nga batula naku 2 abaana mbasabire, abaana mbawe mu naku ntono ekibabulako okukola ebibuuzo nga peeni bawe abaana bakole ki, bakole ebibuuzo. Ne musanyufu nnyo era tubasabira Mukama b'omukisa.